buli we tuddingana okugenda mu kkanisa nga tuyiga Mukama kyatwetaaza okuyigayo ekigambo ate tubeere bakozi ba kigambo tukitambulireko. Mu Yakobo 1:22 bw'agamba nti kale tuleme kubeera bawulizi buwulizi kyokka naye tubeere bakozi ba kigambo, tuleme kubeera ng'abeerimbalimba. Omuntu eyeerimbalimba yaliwa akwata ebbayibuli ye n'agenda okusaba buli lunaku n'avaayo ne bw'omubuuza nti leero bayize eki ng'ate tasobola na kukikubuulira. Awo omuntu aba yeerimba. Naye omuntu asuubirwa okugenda mu kkanisa n'avaayo nga ddala ayina kyayize, era bw'abeera mu kaseera kaako okusiriikirira n'abeera nga yezza obwenkulumu mu kigambo ky'obwakatonda. Eyo gye tuyita meditation mu Luzungu, evaayo bulungi okulowolereza mu kigambo kya Katonda nga bw'atugamba mu Yoswa 1:8. Ekigambo ekyo nkiddiŋŋana nnyo olw'ensonga eyo yennono ey'obwa Bayibuli buno, nti n'ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kaffe, naye nti tunaakisomanga emisana n'ekiro ate ne tukirowoolezangamu. Bwe tutyo tusobole okwekuuma ate tusobole okutegeera Katonda by'agamba ate kitufiiremu essuubi ery'okufuna emirembe n'okwesiima abooluganda.